Bannayuganda bangi balina essuubi mu bamusigansimbi abeeyongera okujja mu ggwanga nga bagamba nti obaolyawo banaakyusa obulamu bwabwe nga beekulaakulanya. Wabula oyinza okugamba nti essuubi lye baalina ligenda likeewa olw'abamu ku bamusigansimbi okweyisa obubi ku batuuze be babeera basanze mu bitundu bye baba bagenda okuteekamu ensimbi. Omuze gw'abamusigansimbi okutulugunya bannansi gusinze kweyolekera mu bannansi ba China ku ngeri gye bakwatamu bannayuganda babeera bakola nabo newankubadde nga abamu bakwatiddwa ku nkoona olw'okweyisa obubi. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekibiina ky'obwannakyewa Kipera mu Uganda kulaga nti okuwamba ettaka ku bannansi naddala mu bitundu bya Buganda byafuuka baana baliwo ng'ebiseera ebisinga kiva ku butakkaanya bwe balina ku ttaka lyabwe ekyongedde okuleetawo okusika omuguwa n'obutakkaanya wakati w'abamusigansimbi ne bannansi ku ttaka ng'ebiseera ebisinga abamusigansimbi batuuka n'okusenda emmere yaabwe nga kw'otadde n'okuggala amakubo agabatwala mu bibanja byabwe. Enkolagana etali nnungi bwebanga eri wakati w'abamusigansimbi n'abantu babeera nabo. Tulabye nnyo mu bitundu eby'enjawulo nga waliwo abantu okugobwa ku ttaka, waliwo ettaka okuba nga terikyavaamu bantu kye beetaaga, waliwo ennyombo, ebintu bingi ebibaddewo nga tebituyamba kugenda mu maaso. Mu kaweefube w'okuzzaawo obumu wakati w'abamusigansimbi ne bannansi, bannakyewa bano bakwataganye n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi okubakana n'eddimu ery'okutandikawo enkolagana ennungi basomoke okusoomoozebwa kwe balimu. Okulaba musigansimbi ono waatuuse mu nkolagana ye n'abantu abalala babeera nabo mu kitundu. Tulina abantu bangi abali mu bitundu byaffe nga balina emirimu gye bakola egisinga ku gy'abannaabwe obunene, so be tuyita ba investor. Abantu abo bamusigansimbi tubayigiriza okuba nga babeera mu mbeera nnungi n'abantu babeera nabo mu bitundu. Bano era bagamba nti bakizuula obutabanguko beeyongedde mu bitundu bamusigansimbi gye bakakkalabiza emirimu gyabwe olw'okulema okukwatagana n'abantu babeera basanze mu bitundu bino. Okusoomoozebwa okw'amaanyi kubadde nnyo ku mbeera y'abannannyini ttaka n'ab'ebibanja naddala mu kitundu wano ekya Buganda olw'ensonga nti mu Buganda enkola yaawo ey'ettaka yawukana ne mu bitundu ebirala. Kyaiton Namuwoza akulira ekitongole ekigatta abalimi bannamakolero n'abasuubuzi agamba nti baagala okulaba nga bamusigansimbi bakola emirimu gyabwe awatali kusoomoozebwa kwonna ssaako n'okusika omuguwa n'abatuuze babeera basanze. Abasigi b'ensimbi bangi bajja wano ne baleeta project naye bagenda okumaliriza ng'ezo project ate zitadde abantu bangi mu bwavu, abantu bagobeddwa ku mataka, abantu abaali bafuna mu bintu byabwe bye beekolera ku ttaka ate tebakyabifunamu. Namuwoza annyonnyodde nga bwe bataddewo enkola gye batuumye Investor Compliance Monitoring Tool egenda okulondoola buli musigansimbi ssaako n'okulaba ng'akola ebyo ebisobola okutumbula eggwanga ssaako n'ekitundu abantu gye bawangaalira. Jacqueline Nantale, BBS Telefina, Gambo.